Kambabuulire ekintu kimu. Bw'onnyonnyolanga omuntu ekintu n'owulira ng'ogezezzaako to your level okuba ng'akitegeera n'atakitegeera tomupushinga nga akitegeere. Ekizibu ekiri mu ffe twagala nnyo solutions ez'amangu. Obufungo is a long term commitment. Bagamba nti abamu ku ffe tuli involved in the relationship but others are committed. If you are committed, ojja kutegeera times and seasons. Asa zange sisobola kuziwanvuya kuba kakati watandise ddo. Embuzi nyingi tumaze okwewasa waisewo omwaka gumu embuzi ebuze ate nga ndifunire Bakaluba ng'ebweyo twogera andaba nga njogera n'abantu naye embuzi ewaka ebuze okukwatagana mu bigambo kubuze. We can sit into the house embuzi n'ebula, we just look at ourselves, we focus on the TV. What brings this and what is your solution to this? Tuli kireetera muntu kugamba nti tagenda kwogera naawe. No, sigamba tagenda kwogera naawe kikuyombye, but the connection of the conversation does not exist. Omuntu nze kyayogerako nakitegedde dda. It's until people will understand that actually marriage is psychological. Omukyalo oyinza okudda waka n'atakuvuma n'akuwa amazzi n'akuwa emmere n'atambula n'akuleka mu ddiiro. Ogenda mukola ki? Byonna by'oyagala abikoze. Gwe akuleka akuwundiize kuba okimanyi nti mwali munyumya takola ki? It is passive aggression. It is unspoken. Ogenda mukola ki? Lwaki toyogedde nange? Akuddamu ekibuuzo kimu, they cut the conversation short. Kikuli mu bwongo. Tosobola kuba na muntu ono nalabika muyayemu. Byatandise okugira mukazi watandika ate okunyumiza ebintu nga tebikunyumira okujjako ng'oli oli mukwano gwawe gwe tojja kunyiigira. Okay, kakati ekigambo ky'okunyumya kambabuulireyo akantu kamu. Mugenda kuva wano muve ku mateeka ge babagamba and you go back and look for real answers mu bantu be mwagala. Bwe ntuuka awaka mukyala wange nga yanyiigidde, I'm not oblivious. Ne bwambuuza mmanyi ebigambo by'alina okuzzaako olunaku lubadde. If the flow doesn't add up, I will know that there's something wrong. Ne mulimu ebitefeeri by'abantu. Ne bwatuuka waka omuntu n'amubuuza n'atambula butambuzi, they won't care. Gw'osanga oli n'agamba nti nno bamuzudde nga mulirwana alina abaana be babiri awaka. In human psychology omuntu talina waasobola kukulimba if you really understand them and you look into their eyes. Kyova olaba ne bw'oba ogenze kusaba visa omuzungu akutunulira mu face bw'ati. Kuba tosobola, the subconscious mind can lie, but the conscious mind can lie, but the subconscious cannot. Omuntu eyakugeeza oba yabadde akuvuma bw'otuuka bw'oti asabwa amaaso wansi. Ddayo olwaleera waka olaba bw'osobola okutunula bbaawo mu maaso. Abali wano nga mwali mubaddeko mu bufumbo nga bubi, kyetegeeze ne muba mwogera aba bw'ati. Kale baleeta amazzi. Okay. The contact, you can feel it. The energy is there. Kati gwe okuŋŋamba nti togenda kwogera na mukyala wo, tosobola kulimba the subconscious mind. Bw'oba tokwatagana na muntu, buli w'osirika olina olutalo lw'ogendamu nga ggwe. Ng'obupimapimamu kati okola affirmation in a negative way. Kati omuntu ne bw'oba toyagala genda naye mu lutalo, already the poison is in your head. It is unsolved issues. Issues like those are solved maturely. Mulina kubanga bantu bakulu. Nokkiriza. Ate ekyo togenda kitegeera oba kukikkiriza nga tonnaba kutegeera times and seasons of life.